Tinzire engulu nsisimuka saawa eyo ndoza obudde bwali bugenze. Saawa ku mwenda eyo 10 nasimuka busimusi bwenti. Musimuka ng'omusajja ali waneno wendi we nasuze ayimiridde. Kintu ekyo siri kyerabira. Omusajja yankwata lwampaka. Omulabi ali ku KBN Media tusanze okukulaba webale tuulya no twagala tukuga nti bulina tukujuguza nti jangu subscribinga likinga era tutambala empola mpola te video yaffe eno gituweera ekigalo ebekenge etambula etuuka eyo gyeyina okugenda nga bulijjo neyanziza nnyo ssebo neyanzeego okumpa omukisa guno amannya gange nze Najinda Amina. Lwaki ozotulabako? Kindeese wano okubalabako nga njagala ku buyambi olw'embeera gye ndimu yendeetedde okujja wano okusaba abalabi baffe bannyambi. Nga tonagenda butereevu ku mbeera gy'olimu ekintu kino kyatandika ddi kyatandikirawa lwaki kiri bwe kityo era osuubira bwe kivaamu osobola okuddamu ne weeyagalira mu nsi eno so tutandikire gye kiva. Neyanza nnyo ssebo embeera yange okula kwange tekwali kwangu okutwaliza awamu ebyange tebyali byangu saakula nnyo n'abazadde bange abanzaala olw'ensonga ezaaliwo nengenda bantwale wa mama wange muka kitange ng'ate maama walazeewa ennyini mama wange yanfaako. Tutandikira awo afa olina emyaka emeka? Mama wange yanfaako nali mu kyakuna emyaka ndowooza nga 8 yali giwera omwenda awo 9-10. Mama wange n'alwala n'afa naye mama wange bwe yafa ensi netandika okungabana gabanita nga ngekukozesa buli omu ng'atwala era okusoma okwange kwali kuzibu saasoma olw'ensonga nabeeranga ku ssomero ne bagamba gundi yazadde batwala nze okujjanjaba eyazadde ogenda okudda nga be wasoma nawe wadde nabo mu P4 bali mu kyamukaaga ate era gwe ng'olina kudda mu P4 natuuka n'enkula nga ndaba sikyasaana kusoma nga nsoma n'obwana obuto era nakoma mu kyamusanvu n'enkomaawo. Nawe olaba okuze ng'ebyo byonna obikola ng'omuntu omukulu kimu naye awo kanzireko kemabega awo mu kyokutaano bantwale wa mama wange namusanga ali lubuto mama wange omuto muka taata mama oli yafa kuzaala ku baganda be bakutwala ew'omu ku bo mu baganda be muganda we mukazi era yali lubuto omukazi yabonyabonyanze siri kyerabira omukazi yambonyabonya neŋŋamba oba mama wange yafa alina kyamukoze siri mwerabira. Nzijjukira olunaku lumu yaŋŋamba Amina fumba obuugi obwo naye njagala obuugi nga bukutte kati bamize bwe yaŋŋamba obuugi nga bukutte natabula obuwunga nga bungi ate amazzi nenteekamu matono kati bwe nabiraba nga bibuuka musepiki bwe biti nga nze nendowooza bwebwo bwakola ki bwayagala nga ndaba buugi bukutte bwebwo bwayagala yalina omugenyi gwawerekedde n'akomawo alabe ku buugi bwenfumba nga nze era wendi bwenti mbulaba bubuukabuuka nze mmanyi leero luno teri kunkuba bukutte bwe yabulabako bw'ati teyayogera kigambo kyonna yaŋŋamba yingira ekisenge kye era nga mu kisenge kye nnyingiramu ng'agenda kunkuba teyakubiranga bweru ng'ekisenge kye sikirinnyamu nga tagenda kunkuba nga yakiŋŋaana mbeera mu ddiiro yalinga neenyinyala nga ndi awo ninga ekyenyinyazwa kwegamba nga ntwala ng'ekyenyinyalwa nga bonula omwana nti omwenyinyala ate nga saali mukyafu. Taata wange yasooka maama wange okufa era ye saamulabako nnyo naye ate maama namulabako nankuba emiggo kati nga akugamba omutwe guteeke wansi wa kitanda
akabina n'okaleka eno booti ebweru. Lwogera enkondo kuba ku kitanda waggulu. Yankuba ng'amala kukoowa n'agamba kifulume n'ofuluma. Ne neebuuza obuugi yaŋŋambye ayagala bukutte. Nfumbye obuugi bwakutte. Ekinkubiza kiki? Oyinza okwaga obukwasa okola kawunga. Anti nze nali manya ayagala bukutte kati nze obwongo saali mukulu. Muli muto myaka awo 9. Awo bwe watyo. Kati olwo nga luggwa. Olulala mama wange oyo yali mufumbi wa Mbuveera. Bana abakazi abafumba emmere mu Buveera buno bwa Bulaaka. Mwali mu kibuga? Twali mu kibuga. Awo gundi Kibuye. Bono mu Kibuye wano. Awo Kibuye we twali. Ku Salama Road awo. Kati munnange olulala ng'afumba emmere mu Kaveera. Emmere ngejja nga ngamba Amina jangu onyige emmere eno. Tukira nali mutya nnyo. Ngokuyita obuyiso omutima gwekanga wa. Nga nebuuza mpitidde ki ate leero nkoze ekikwega nga ye buli bwampita mba mmanyi kunkuba bakumboggolera ekintu kyonna nga sagala wadde n'omusembererawo watudde nga olwala n'akamagwe wakakatolya ku ddoboozi nga natuuka n'empungamu kati munnange nga nzija nkankanirira njijjako emmere njiteeka wasaasi kanva wano afumba nva nze wano ngenda kunyigira wano mmere ate ayagala njinyige nga ndaba kati nga nfukamira bwe nti okunyiga emmere bwe nasitulamu bwe nti emmere njiteeke mu kibbo emmere akaveera ne kayulika yonna neeyiika mu seppiki ate ndooza obuveera bwali bwaggula nga tebulinawo emmere bwe yayiika bwati n'agiraba kambeke yali akutte kasaza ennyanya ke yantema mu kyenyi wano yantemaga wepa omusayi ne kati neyiba waffe waliwo omuwala nga nenkana naye ye ng'asoma naye nga twenkana ajja bw'ati agenda okujja nga nzitulukuka musaayi naye ng'era ye tafuddeeyo akyayombera mmere omuwala ye yantunuulira bw'ati n'akwata akaveera n'akaleeta nenteekamu emmere nenginyiga naye nga nfukumuka musaayi ge mazima omuwala n'ankwata ne bantwala awo mu kalwaliro ne banteekako pulasita ate era nayo ne luba lutalo ani agitaddeko pulasita neyiba wange neyiba we bakujjanjaba nati kati ye yakitwala nti bajja gamba mbonyaabonya kwegamba ye teyayagala bakikole simanya awo naye nga yateekawo olutalo n'abayombesa okuyingirira ndooza ewuwe bayirira eddembe lyeyandibadde yejjanjabira omwana wa mwagala nnyo oba simanya awo kye yali ategeeza kuba maama oyo ekyamazima nali sirina nze kye namukola nga buli kimu nkikola mu myaka gyange gye nayina nga nze ndaba nkikola naye natuuka nentya maama wange nga tuyinza okugendako eyo ne batwepena nga bw'omanyi abaana beepena bazannya nga wendi wajja naye nga jjukira nga mmutya kati nga bwe mulaba bwe nti nga ze wetwepenera ate nga nze nziruka nga nfuna gye ntuula kati yali apangisa ekisenge n'eddiiro naye nga eddiiro liri bweru ate ekisenge kiri mu lukubo baggalawo waliwo ennyumba ezo ezakula bweziti sayidi ne sayidi naye nga baggalawo naye naye nga mulimu omwo munda emizigo kati nga mwe muli ekisenge kye kati wano ebweru wewali eddiiro okiraba kati nga nsula bweru naye nga eddiiro eryo kumakya 12 nga zaakawera nina okuba nga ndi bweru nembi ku nta byange mufaliso bulangiti suuka mbiteeka eri nga ku ttooyi gye bibeera kuba eddiiro alyagalamu bagenyi alyagala liyonjo terina beeramu bikunta nga bibeera eyo bigenda okuyingira abagenyi oba bavuddewo 7 si buli lunaku naye nga ye abandooza abasuubira bw'aba batabasuubira abayagala eddiiro lye libeera ki libeera eriyonjo naye nga ekituufu nali sifuka nti oba nali nfuka nga omusulo gunaawunya mu ddiiro naye nga ijjo tteekawo eriri oluzuukuka nfuluma nabyo okiwulira kaakati lunaku lumu yafuna abagenyi kuliko no n'abasajja kwaliko abasajja bemmanyi abamu nga balamu be nga kuliko omugenyi omusajja gwe sirabanga nako naye ng'era naye ali musayiziza bbaawe omusajja baawe essaawa eno omusajja oyo bwe yali yenkana waliwo antawaanyizaako wano sebo
kasooke mujjeko yamuddira edda omusajja oyo yali asusse emyaka 3 tatuukaana kuba bwe mujjukira bwe nti ali mu 3 plus naye nga tatuuka eri mwana kaakati nga bajja saawa emu ey'olweggulo nga batuula mu ddiiro jjukira mwensula nga nze nzira wabweru biri wabweru nga bagenyi ne bagenda 8 lw'obijjayo toyina tewali byakwebaka wali kati munnange nga batuula nga babeera mu ddiiro nga babeera mu mboozi nga abawa cyayi ekyeggulo nga kituuka ekyeggulo nga kituuka nga abawa emmere nga balya kati munnange ze ndi wabweru ntudde ninda abagenyi bafulume enkole kinyingire neebake 5 6 bali ndoza ziwerawo 6 abagenda ne bagenda balamu be buli omu n'agenda ne wasigalawo omugenyi omu omusajja ekyo ekintu siri kyerabira kuba kyannuma nnyo era ne neewuunya mu byonna bye yankola ekintu ekyo kyannuma nnyo munnaye omugenyi ng'akola ki ng'asigala omusajja ng'afuluma mama wange nga ŋŋamba yingiza ebikunta byo mwebake ogenda sula n'omugenyi ono wano omugenyi musajja ali mu 3 awo nalina emyaka 10 awo wati era saali mukulu 10 ng'otubeere tutandikiriza tutini nnyo kati munnange nga nyingiza bikunta nga neeyalira kati mu kweyalira wano maama agamba ye omugenyi agenda sula ku buliri bwange nze nsule mu ntebe kuba mwalimu entebe obuwanvu wengendo sula yo oli asule wali mu ntebe era luumu emu mu ddiiro lyaffe jjukira maama yagenda eri munda mu kisenga tekiri wala mukko munnange nga nsirika saabirowooza nnyo kuba nali sibimanyi nti oba wayinza obbaawo kyonna kyonna ekisobola oba okubaawo nali sikimanyi nali sikimanyi kigenda mumaaso ze nalowooza mugenyi naye nga twebaka kati nzira engulu nsisimuka saawa eyo ndoza obudde bwali bugenze saawa 9:10 nasimuka busimusi bwe nti kusimuka ng'omusajja ali wane no wendi we nnasuze ayimiridde entebe ye naali wano okiwulira nga yeeyambudde omusajja nga yeeyambudde nalina emyaka 12 ogenda okuzuukuka ng'omusajja ali wano yeeyambudde najjayo ne ssente n'aŋŋamba kankuwe ssente ojje twebake ffenna wali eri ku buliri twebake wali kuba neno we nali waali wafunda banange neŋŋaana kati ate nga ntyo ng'ali mukanda paati kokka nga ndaba embeera yo kati essaawa eno engeri gye ndi mukulu embeera yo yali yamuta byannaku naye mubutuufu kintu ekyo siri kyerabira omusajja yankwata lwampaka yankwata ate ku lw'empaka omusajja yankwata lwampaka era neewuunya ne Katonda kuba olaba nnakula nga ndi mulamu sirina bulwadde bwonna kuba omusajja yali mulwadde era yafa dda omusajja akuwa ssente nga bakwekedde mu ddiini saakwata ssente nazigaana kati wava otya ku ntebe watogenda okembulira yansitula kuba omusajja mukulu oli myaka 12 tolina kiweza wakuba enduulu natya okukuba enduulu lwa nsonga nali ntya maama nga ŋŋamba nkuba ntya enduulu maama ayinza okunkuba lwa nsonga ono mugenyi we oli maama nali mutya nga ne bamuwulira ddoboozi nga nze nkankana wendi nga mutya nnyo 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 omusajja kukola byakkoze omusajja bwe yamala okunkwata ne sente zali andazeeko teyazimpa n'ayitamu
N'ayogera erinnya ly'oyo bba wa maama n'aŋŋamba mundabire lye sijja kwogera. Era sijja lyogera naye yaŋŋamba mundabire. N'afuluma ekiro ekyo n'akola ki? Nasigala mu maziga. Nasigala mu maziga obudde ne bukya. Obudde bwe bwakya neefulumya ebikunta byange nga bulijjo naye nga mpenyera nga siri bulungi. Kubanga kaŋŋame nti ye musajja eyasooka. Ate nga tobimanyi tewajja musaayi. Nga lwaki? Tegwatonyatonyawo. Najja omusaayi bwe nafulumya ebikunta neetalanga mu kiyigo. Nga bwe naaba bwe nyambala empale endala. Bwe nyambala empale endala bwe njoza eri bwe nyambala empale endala kati neiba ansangayo ku makya. Neiba ansanga bw'ati nga nsitamye bwe nti musaayi gugenda. N'aŋŋamba mwana gwe wagenze yaŋŋamba wagenze mu nsonga. Ne mugamba nedda nsaba kunsonyiwa. Ne ntandika nno mwetondera. Ne ntandika omwetondera nga tondoopa. Tondoopa ewa maama. Kwegayidde tondoopa ewa maama. Kati yeye nyini yayita eri bw'ati n'agenda n'agamba maama n'amugamba omwana we agenze mu nsonga naye muwe ebyokukozesa. Yaseka ngenda okujja bwe nti ng'ali mu mugamba nenzirawo nti emabega. Maama yaseka busesi n'aseka. Yaseka n'anyumirwa. Ekitegeeza ekikolwa ekyaliwo kyonna yali akipanze. Bwe ndowooza. Kuba yaseka nnyo okumanya ng'ekintu ekyo kyali kipange. Nga wayise emyaka nga mmaze n'okukula. Nga mmaze n'ozzaala first born wange nga nkuze. Yaddamu n'ansisinkana n'amunjijukiza. N'amunjijukiza. Najjukira omusajja oli gwe wasula naye lunaku bwe ruti. Munnange nno yafa ate nno yafa siriimu. Oba agambe nti ndi mulwadde. Naye olwedde nze baali bankeberakebera kubanga nali nzadde. Tuddeko emabega amala okuseka. N'aseka naye omusaayi gwalekerawo gwokka saafuna buzibu bw'amaanyi. Ovaawo otya? Kati munnange ekikolwa ekirala kye yankola ekiyinza okuba nti kindeetedde okujja wano. Yaŋŋamba nga nnaaba ebiragala. Endagala ezo ez'amatooke ezengedde. Ezifumba naye nga mbisi. Kati walingawo ebitooketooke nga gamagenda otemera olulagala olwengedde oleete okunyobere ng'onaaba akasu kano akabuvubuka nga ndooza nvubuse kalekeraawo. Kati nabikozesa emirundi mingi naye lunaku lumu wajjawo mukwano gwe yali mukwano gwe nnyo muwala. Najja asanga mbiyenga bwe nti ngende nkole kinnaabe. Namugamba naye ebireka ebyo by'onaaza omwana ono si birungi. Ebyo ebireka tebabinaaba abasajja bajja mulekangawo. Ebireka ebiragala babiyita mbwe ebireka. Kiri mu Luganda. Ze zengedde. Kiba kireka. Kati nno kyekyo kye nanaabanga buli lunaku. Naye omukazi oyo yakimugamba mpulira. Naye maama era teyaŋŋambako nti mbadde sikimanyi birekeraawo. Yaŋŋamba abinaabe buli akaswako kajja kuggwa mbiwonya akasu. Ono mukwano gwe yagenda okujja bwati awo wetubeera yasanga ndi mu kuyenga ebireka mbikunya ngende naabe. N'amugamba naye ebireka ebyo byo omwana oyo byanaaba by'omugamba okunaaba si birungi tebabinaaba. Ko ye lwaki anti buli bajjanga mulekangawo abasajja bakama ebintu bwe bityo mu maaso eyo si birungi tebabinaaba. Naye maama teyagambako nti oba sitegedde bireke. Badde sikimanyi. Ng'omuntu bonekanga nga obadde ekintu tokola bireke tunayiiya ekirala. Yaŋŋamba bugambi genda obinaabe. Nasinganga kunaaba ebyo era nabinaaba nnyo. Naye essaawa eno obuzibu bwonna kati obuzibu obundiko bw'abasajja kundekawo oba bw'abantu kundekawo ne bwe mba mbadde n'omukwano siguwangaaza.
ne bwenfuna omusajja wange nga twagalana tutuuse agenda na kukyala nze gwolaba abewaffe bakozeseza puroguramu empitirivu naye nga zikomaawo naye ng'omusajja abadde serious nnyo nakubuuza nokubuuza ebintu tubitwalawa n'omubulirawo n'omugamu naye tusooke wasenga yanaatubuulira tubitwale tugendeko ewasenga wano ne puroguramu ne muzikola buli kimu ne mukikola nakuleka awo kati nze we nazaawo ne ndowooza ne ŋŋamba kirabika ebireka ekitegeeza ebyaleeta omukyalo obwo oli obuzibu yakudibya yakuteekako ekireka bakulekengawo yensonga lwaki era nange ndowooza bwetyo kuba nawe bakimugamba ate nze jjukira nali muto ate nga mutya era nga nina kukola kyakola ki kyagamba era nga mbitusaira ne neeyiira ne mbinaaba saalekeraawo mpaka kuva wuwe okiraba naye omukazi oli yagenda omulabula nga mbinaabidde ebbanga ddene kati abasajja ofuna baavu n'omusajja omwavu nze gwolaba nsobola ofuna omusajja nga mwavu ne tukola ne tugaggawala naye era kiggwa ndeseewo era gwe tokyanyigira musajja kukulekawo kimanyi kati ninganga eyakimanyiira era wandeka era ngamba era nze bwentyo bantonda bbeera nzekka kasooka osaba abalabi wabwawo omuntu nasobola kubanga asobola okuja embeera eyo omu enamba esimu abike ngaakuyamba neyanziza nnyo ssebo abalabi baffe bannaaye byebyo naye essaawa ya leero nsaba buyambi essaawa ya leero wenjogerera siina nawe embeera zunga buzunzi bwenzira eno okimanyi nti nno nafunye ne mukwano gwange naŋŋamba mbw alina gyamanyeeyo emirimu bwe nagenze yantutte mu kwetunda yantutte mu kwetunda nagenze otuukayo nga byakwetunda byebiriyo byo saabisobodde bannange saabisobodde naye nembeera simanyi gyentwala nsaba buyambi yenna asobola kuba wayinza obbairayo oyo omuntu n'agamba nze nsobola okukwambululako ebyaddala nentereera nenfuna omusajja ananjagala mpaka kuba nkyasobola anyambe era enamba y'essimu bw'oba oyina essimu 0751 72 46 76 bananga abalayi baffe omukyala ebyo bintu mubiwulira biri kuyiye nkya bijja kuba ku mwana wo bw'osanga omuntu gwe banaaza ekireko ekyo kitegeeza bambi muyambe tegeera nti bali muteekawo ngeri gyanamulekawo kati nakyo kitegedde kati so wadde okyagala enamba endala oba yemala naye ejja kumala bayiteeko 0751 72 46 76 eri ku mobile money era ereeta shadi ya babiri bambi banza okuliansa okuba ngaagala bambi ngasobola okukuwayo ekyokulya kuba kati buli omuntu akima tolina mulimu otambula eno neeno neeri ozunza ekimala mukama ndowooza olina kyawagamba ekirala nze bannaaye mbaagala nnyo era bannaaye nsaba muyambe ku bantu abajjawe bati nga banoonya obuyambi gye muli bambi mubayambe babeera serious nga babonaabona naye ng'oluusi biyina gye byava so nze nsaba omuntu yenna bambi era nziramu nsaba buyambi kwekyo akati olugero olwo nga wolutunyumiza okukomaawo oyinza okukkiriza ne tulukolamu firimu okwongera okululaga abantu era nsobola nzikiririza ddala tuyinza odduwa abafirimu olukolamu firimu twongera okulabisaamu twongera okulabisaamu akatonotono kuba abantu bano bakuwemukira abasinga oba omukyala yakola ekintu ekyo maamawo era ekituufu ate nga ekituufu yakikola kubanga nze kwenalabira nti nno yabikola nga agenderedde n'ebirala byesaalaba oba nga ki buli bwe yansanganga nga oba nga tulinga mu mikolo oba tuliwa ng'alaba ndi mu mbeera mbi anyumirwa nnyo kwegamba nga ndaba aseka nnyo ansekerera yenayina omanyi omuntu ng'akusekerera ng'anyumirwa nnyo embeera gy'olimu omulaba ate n'aseka nga tanyumirwa mbeera gy'olimu era omulaba naye oli yanyumirwanga kweganga bw'alaba mbonaabona nfaanana bubi enviiri zisiiwuse nze nandabika bulala ze nseko ye ng'anyumirwa ye anyumirwa ebyaddala nakati gy'ali naye ate nze munaaye namukyawa nze najja mu bukyayi ne bwe mumusanga simubuuza kuba nze nzijjukira byonna bye yankola
enkuba neetonya nga gwe alina okulembeka amazzi okuva lwetonye nekukuba nekugwerako bali mu ddiiro n'emikwano gye nakyo kya bulijjo obanga n'otoba bwoti nokankana mpaka lwe banaafuluma oba saawa mmeka ojjayo olugoye oyambale kyala yakola si bulungi naye omusonyiwa mukama akuwa ekisa omusonyiwe naye tusooke tunoonye bannange bwe naaba mponye nange nenfunako owentuula jamu ojjukiza abantu bagende namba y'essimu obasabe nekyo basaba bannaaye zasobola oli ne bw'aba agamba nti nze nsobola obikwambululako ebyo kubanga ekimbonyabonya tewali kirala bankola kikole kindiko nze muli bwe ŋŋamba kubanga ekyamazima nfuna emirimu nfuna abasajja nfuna emikwano naye neekanga nze mubi ne bwe mba nkoze siiza alina empisa embi kubanga engeri enkula gye bankuzaamu nakulira mu kutya ennyo simanyi wakula ntalo sirwana siyomba sirina buzibu bwonna naye simanyi kintu ekyo lwaki nze ndekwawo so kati bwe buyambi bwensaba bannange ennamba yange 075 7 42 46 ninga nayinayo ku lunaku olina osobola okukamuteerako tebagibanja osobola okukamuteerako naabanga atambuza obulamu naye naawe nyina agenda omwambulula kutalina ssente etalina bulungi siyina zo ssente siyina olina kubanga okikoze ku bwa mutima buki bwa mutima mulungi deni naffe oyinza okukuba ku 077 9 832 okwongera okuyinga ku mukyalo uno obulungi obutereevu wabaawo ebitagenze bulungi nga musisinkanye naffe osobola okuba nga tukwasaganya naawe tuyenje tumuyambamu so mwebale nnyo tulaba nga tukomyewo ne puroguramu ya leero mukama batuweera omukisa ne tusaba eno alina obuyambi omukyalo ono mbeera si nnungi neyanziza nnyo sebo okunkyazaako kale